Walukaga nga ba musiba abaana bangi abaana bana si batono abaana mukaaga nga banasiba bokitegeeza obudde wadde olina obw'abaana b'obutono nnyo kubakkiriza obagaana tukkirize tugaane omwana atali wuwo tajja tokka mu senior 6 nga tomulaba nti si wuwo omulaba otya mu njogera mu neeyisa mu bikolwa mu nfaanana mu byonna omwana owo tabula. Walukaga alina abakazi bangi anti abamama banjawulo obadde otya emboozi ekulaga nti emboozi yino esoma bweti emboozi wano ekulaga nti Vanyuma lw'okumanya ebyavudde mu kukebera yayise bamama b'abaana bano ne bakkiriza nti si babe ne babagabira bakitaabwe kyokka omusajja yasoose okukayana eyavuddeko bonna okubakebeza teyeesobola. Fuba nnyo obutawasa mukazi alina mwana olw'ensonga nti kitaawe w'omwana wakubira essimu omukazi alwana nnyo gikwata munnaye tata junior buzibu ki timunne njakulaba ku mwana wange onaamundeetera nti nja mukusindikira bwamala omusindika kamuka naye omwana nga ndabanga tali mu soko gye olujja nga baddamu kwejjukiza biki ennaku zino munnaye tekimuganda kumukwatirira kubanga beemanyi so byonna osobola obikuminkiriza ggwe nannyini mukyalo omupya oba onaagendanga ne mukyalo buli wanaaraganga abayimbi naffe bannamawulire tufaanagana anti obeera ku TV ng'oweereza nga mukyala wakimanyi nti n'essaawa z'okozesa okudda eka ssaawa ziba mukaaga kati ng'awo weddakiika ebbiri atalwawo atawangaala Lwasa Mayinja atawangaala Dr. Lwasa Mayinja olwo aba amazeemu akagoba ngali mukakubiri. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering ezirimu installations mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodating abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Oyagala kuzimba nju oli munaayira oba oyagala kukuba pulaani ya nju gy'ogenda okuzimba tukiri aba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabega wa Kamwesi bakuyambe bakoga mu kukuba pulaani z'amayumba n'okuzimba naddala enju eza box eziri ku mulembe n'okutereza ezakyama n'ezitonya bakutambuliza amazzi mu nju plumbing amasannyalaze wayaringi n'ebikwata ku buzimbi njolo batukire tojja kwejjusa bakubire ku ssimu zaabwe zibaako buli kadde 0 232 oba 07095877 beba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabika wa Kamwezi Shopping Mall. Kale nze lujja omulungi atulaba okwetola ensi yonna mugamba mutya bigenda bitya ndine Alfred.Kalondozi tuzze okuba nga tuyisaamu ebigambo nga ebifaanana that is nga tutunulira empapula z'amawulire social media bintu bingi bitambula naye tuyinza okutunulira ebintu nga bibiri ebyenkizo omuntu ali eyo byasobola okutunulako n'abaako kyayiga oba kyamanya ku mboozi naye tayitawo buyisi nga mboozi naye n'obaako kyoyiga mu kyo bukedde olwaliro ewandiise emboozi ya Walukaga eyokuba nti abaana bana si babe ku baana omukaaga bukedde kyetugamba abaana ba Walukaga omukaaga be yatudde ku DNA oba ndaga butonde abaana babiri be babe abana si babe awoddayo n'otuna ku social media ate ndabyo omuwendo gweyongerako ne bagamba abaana 7 nti si ababiri si babe kitegeeza abaana 5 ku bana be basobola okuba nti si ba Walukaga. Then waliwo ne Hajati ali mu maziga ku social media omwami gye yafuna obufumbo abadde akwata omwana mujja na nnyina nga amweganzigako buli kiro
naye ebibyo bikyali awo biwanvu. Kale Kalondozi njagala osooka obuze ku bannayuganda okusookera ddala. Kale abatulaba Omukama atuwadde ekisa akitugerera tusobole okwongera okutambula tusomese batuyigireko abantu abo Katonda babeera awaddera omukisa omulala gufaanagana ng'ogwaffe. Ffe tulinga basomesa nze naawe n'abalala bonna bw'oba tolina kyosomesa nsi oba tolina kyogigasa kale tuzze okwongera okusoma nga bwe tusomesa tuyige nga bwe tuyigiriza. Ffe mu psychology tugamba nti bw'obanga tosobola kutegeeza ky'otegedde tewakitegeera. Awo nno tutwala akaseera kano okutegeeza kye tumanyi tulaba obanga ensi enaatambula nandibadde ng'era etambula. Esebo kale mukyo tutandikire ku mboozi ya Walukaga nga weeri kati essaawa eno. DNA zaafuuka DNA bitandika nga byakusaaga ne batwala omwana ku DNA okumaliriza nga si mwana wo. Twogere ku mbeera eyo. Ekisooka DNA yajja ekigambo obwesigwa n'okuswala we byaggwaawo. Obwesigwa ddaala ddene mu nsisinkano zaffe ez'obulamu. Osobola osisinkana omuntu ng'akwagala naye nga kyakwagalako bintu ng'akwagalira kuba nti olina ebintu byo. Yes, nze bimu ku byafaayo bye mmanyi ku munnaffe ono waliwo emboozi emu gye nnawulira nti waliwo n'omuntu gwesisinkana obusisinkanye eyo mu Kyaggwe n'amufaananira bulungi yali omu ku abo bye yalaba nga bw'omanyi nti abayimbi batuuka mu kifo n'osooka obyanzaamu ku byava dda. Edda abayimbi bakubanga ne drive. Olwaleero bigenze bikendeera abayimbi balina ekitiibwa. Abayimbi bedda nga Kamiliyoni wadde nga munene e Kampala bw'agenda Embale bamuteeka ku ndongo ku drive. Abantu balina osooka omulabako tebagala bafera. Kati nti mu kutawuka okwo bw'agwira ku mwana muwala yamukolamu n'oluyimba mbu ye bw'abanga bukodyo bwe omuntu bw'abanga amwegombye ng'amukolera akayimba kamuyamba omugonza omutima olwo ng'amufuna. Kale ekibuuzo kisigala nti omuntu oyo nandibadde ng'omugonzezza akwagala oba naye abaza. Kati obwesigwa munnange kintu kinene kyobadde onnyumiza mboozi ya Walukaga. Mboozi ddala ya Walukaga gyeri eri etya Kyaggwe eyo Kyaggwe si ye Mukono yenna Greta Mukono nti waliwo olumu yagenda okukubayo show ye Walukaga nti n'abaako omuntu gwe yeegomba awo. Emboozi nagisingifunamu amanyi abayimbi abo balimu emboozi nnyingi obasinkana nze nkulidde mbayimbi of course okimanyi era lumu twali twogera n'oŋŋamba Kalondozi saagala nnyo okutwala mu nsonga za music kubanga ozimanyi nnyo and that is right factual si bwe kiri. Nze nkulidde mu music. In fact bwe ntandika okwogera ku music oyinza n'okwewuunya mumanyi nnyo era abayimbi mbabaddemu nnyo. Nze nkulidde Makindye music nga mumanyi studio nzibeeramu production everything. Kakati emboozi yali mu bayimbi banne nga bagamba nti ye omukulu oyo bwe yeegomba omuntu ayinza n'okutta omuntu wayagala. Ekigambo kutta omuntu ekitegeeza kumukuba masasi ntegeeza akola kyonna n'ekisembera ddala okubeera ekinene okusobola okutwala omuntu. Era emboozi ozijjukirako ne mu muyimbi omu omukazi zaali nkambwe nnyo era n'emboozi ozijjukirira ku kwono omukozi w'ebizigo nazo ozijjukira byali bya mukazi n'ono ow'ebizigo nti era yali mukazi era baali bakayanira mukazi ekakkananga omwana okakkananga ki ekyavaamu kyali ekyo ono kunyiigana kutabuka n'akuba oluyimba mbuye ebiseera ebisinga bw'aba alwanira mu nnyimba ate waba akwana era waba akwanira mu nnyimba nti enkola ye. Kakati ye bw'atyo Katonda bwe yamusindika ku nsi okukola emirimu gye. Kakati mbadde ndi ku nsonga ya bwesigwa nti DNA lwaki DNA obwesigwa bwabula ffe we twakulira mu myaka gye twakulira mu 98 nga tewaba na buzibu kukula na baganda bo nandibadde nga kitaawo si yabazaala era ffe bakitaffe gye twakulira nga baleeta abaana b'abaganda baabwe ne bakula nammwe. Ekitegeeza nti ekigambo okwola n'okukuza bibiri bya njawulo. Okwola kitegeeza nti osobola okuyambako okulera n'okukuza omuntu gw'otazaala kuva mu ntumbwe ezo. Naye okukuza kitegeeza nti omwana ava mu ntumbwe ezo obw'obwoya omwinako obuvunaanyizibwa ku mubiri ne mu mwoyo. Omanyi omwana gw'ozaala ow'obwoya ofaayo nnyo ku ntegeera ye kubanga eby'omu maaso bwe bitaba birungi gyali bikuba ggwe omuzadde nti omwana aba tategeera gwe omuzadde gwasasulira omuwendo ogwo oba waakafa tonnavundira mu ttaka nga byonna akolaki abimalawo obiraba n'olaba abazadde abamu ng'oli asitula mmotoka nnamba ng'agitonera omwana ng'ekirabo nti kyamwadde ekirabo success card ne weebuuza nti omwana amutta oba amuteekateeka kubanga osobola okuwa omuntu ekintu ne kimutta mu maaso eyo naye nga golowooza omuteekateeka. Kakati munnange obufumbo bwatuuka ku ddala nti obwesigwa kasita bwafa
olwaleero n'ebyuma byennyini nnyini nabyo obwesigwa bwabo butono kubanga waliwo we nawulirako emboozi emu ng'eraga nti ne DNA zino ez'ebyuma by'ekizungu nazo teziri 100% sure nti ebivaayo biba bituufu mbwe ebitundu era biba 8 si 9 ku 10 ekitegeeza nti ensobi ziri likely osobola tuli wano osobola okujja n'osinkana omukazi naye nga waliwo yabadde asooseeyo n'okulizaako nawe n'oyamba okukuza n'afunamu kajiini akako naye nga si wuwo ekyo nakyo gyekiri nakyo gyekiri ne bakeberakebera ng'omwana ddala akufaanana yakumalayo era ebiseera ebisinga osanga baganda bo ne bannyoko banyiga totawa nagenda ku DNA omwana yakumalayo naye nkubuuza lujja tosinkana nk'omuntu akufaanana nali mulabye mugandawo Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba embe mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nda twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Naye kambuuze bw'obanga olubuto wakuza nga wokyogedde okukuliriza okukuliriza katata buzibu ki kiki ekiba kikutwala ku DNA okola ki ng'otegedde nti okuliriza nga otegedde oba nga totegedde naye nga naawe okimanyi bulungi nti mu kaseera weekati nali n'omukyalo ono ateekeddwa okubanga era w'opimapimamu ebiseera nga bigatta n'omwana bifu ebyo byonna ebyo bifu nze ndi mukozi wa mikolo gyakwanjula mukwano gwange omu makanika ali awo Kibuye mbanyumya naye mboozi mwezi gumu emabega nga mubuuza nti munnange mukwano nti mukulika emikolo nali ngenzeyo nga simanyi nti emirimu gyakyagirimu kati nga mugambe omugole kikitya bannaye mwamalako mutya koye gwe omanyi kye nagwako nti ki munnange omuwala gwe twagenda n'atwanjula yali ansiba lubuto nti bitya nti munnange nze ebintu mba mbikola okuba nti ndi makanika mpandiika nti yawandiika ebbali n'awandiika n'amanya nti nno omukazi ono amulayo mu mwezi gwa 4 bw'amala okuwandiika ebbali nti mwezi gwa 4 n'atandika okubala ennaku ze kati ono omukazi ye teyamanya nti ono awandiise kati na olubuto ne lukula kuba beemanya omukazi akwanguya ku supiidi bw'amanya nti ogenda kugwa mu nsobi asobola n'okubanga yejabaasa eggulo n'akuteeka mu mbeera naye mwejabaatako kakkana ng'ate oyingidde mu kintu ekitakwatagana ogenda omaliriza ku nkomerere nga bifudde kati bagenda okumaliriza ng'ono ye abazaamu n'alaba nga bateekeddwa okuba nga waliwo ekikyamu omukazi n'amwesimattulako bigenda okumaliriza nga bituufu so sayansi wa byonna ndibadde ng'osobola okugamba nti wembala akaseera kano n'akaseera kano onateekeddwa okuba nga omwana wange obasiwa naye nabyo tegeeza nti oli mutuufu abakazi babikola bulijjo omukazi asobola okuba nga ayagala kuzaala mwoli naye n'agenda n'amufunisa olubuto n'akomawo ewuwo naawe neyeebaka naawe babisobola abakazi bagamba amagezi bagalina n'amaanyi ago bagalina agabikola ebyo lindako abagoberera ebyobuwangwa bagamba nti omukazi waaba olubuto tasobola kutwala lubuto eri musajja mulala ne lutamuyisa bubi oyo sayansi wedda ebintu biri bibiri ensinga bwe yali ne bweri ensinga bweri ebintu birala ensinga bwe yali ebintu byali birala tukkirize tugaane luli walingawo okutya n'okuswala nga tosobola kwetika lubuto n'otwala ew'omusajja omulala era muneeka nkubuulire ky'omanyi kyekikulumya
bw'oba omanyi nti n'eddiini ye kugaana okulya ekintu bw'okiryako olubuto lukuluma naye munnange olwaleero omuntu agamba nti okufa obwavu nfa siriimu n'afundika nga ne siriimu tamulwadde bangi bemmanyi nga beebaka n'abalwadde naye nga tebalwala nze waliwo neyali ammanyi nti ammaze naye nga munnange saalwala so sayansi wa byonna munnange omutonzi waffe yasalawo mu byonna kkiriza obagaana mukyo waliwo kye bayita okusobya olubuto gyekiri naye nkugambye gyekino kyoyogeddeko era wali mu ntandikwa nti otegedde oli mufumbo oba otegedde olubuto lwa Kalondoozi kati olubuto nolutegeera nti lumaze okukwata gwe katugeze wikisi 3 lukutte nti olubuto mweruli kati noludira ate olubuto n'olutwala ate mu basajja abalala ne beebaka naawe omwana asobola okusoba ne wali ng'olubuto lugenda lukula myezi 2 3 4 5 6 natera okuzaalibwa era omwana oyo twalinga tugamba nti bw'omuzaala omulya si bituufu naye amakulu gaakyo babanga bakugamba ebintu bino obeemu n'okutya mu ggwe n'ensonyi nti si kyamagezi omwana bw'afaanana omuntu omulala kubanga kisoboka omwana ono okukuzibwa enkwaso ne zimufaananya omuntu omulala ekyokubiri nti mu kutonda wano ekkolero ly'okutonda omuntu mu ggwe omukyala nze naawe teryamanya gw'otekayo buteesi nkwaso ye omukazi naye n'alembeka naye wali mu sayansi w'ekkolero omutonzi waffe yasalawo kati gw'oba omaze okuteekayo enkwaso zo tojja kugamba njagala wanviiri nnyingi oba za bulaaka oba kale enjeru njagala omwana abe mweru nnyo lwakuba nti luliwe byali olwaleero ssebo sayansi yakyukamu nze olwa abakazi bemmanyi nga yo abakazi yo oli agamba ayagala mwana mweru naye nga ye muddugavu babakuba empiso n'afuna olubuto n'afuna omwana nga mweru ate nga ye muddugavu babakuba empiso omwana n'abeera mweru neerusa omwana ye nga mweru nnyo ate nga ye muddugavu omwana nga ayina enviiri nzirugavu nnyo ate nga ye enviiri ezize zakakumemme so olwaleero ensinga bweri birala ensinga bwe yali byali birala olwaleero omwana tumuzaala na byuma omwana twongeramuko sayansi mulimu chemistry mungi ne luli organic children were born nti abaana abatuufu betwafunanga n'amaanyi gaabwe gaali mangi n'obuwangazi bwabwe bwali bungi olwaleero byonna mukama ayamba buyambi n'obuwangazi bwabwe n'endwadde ezibaluma nnyingi kubanga bingi ebikolerere ebyetabika mu musaayi gwabwe n'obutonde bwabwe so byonna bisoboka okusobya kw'omwana kweko nti ofunye olubuto ate munnange n'ogenda obuuka ensalo kwekkola obwenzi ofundikira omwana omusobezza era kwe kumulya oba ebitali bya bulijjo nti omwana n'agenda azaalibwa ng'omwana yeeyisa bulala naye ng'ate wano beeyisa bulala ng'olwagabanya obuyisa obwabo abaze beebaka n'ennyaabwe lwaki nti bwebaka n'omuntu tebikomaawo emyoyo gikwatagana kubanga endagano ze tugenda mu si zaffe za mubiri za myoyo nti okusinkana omuntu si gw'osalawo emyoyo gikkaanya n'omulimba nakkiriza n'otamulimba nakkiriza n'akwanguyiriza oba n'akukaluubiriza tolinamu input n'emu so byonna olaba nga muffe abalya mmere tulinamu maanyi na busobozi kati mukyo omusajja asobya ddi omwana omusajja amanyi sayansi w'ekiganda omusajja yamu ebbeetu lingi nti omusajja ne bw'aba n'abakazi bangi ye nga ye ayina obuddukiro n'okwerwanako mukyala we abeera olubuto si kyamagezi kwebaka na mukazi mulala nojja naye n'omwebakako naye abaganda bakulaganga nti awalengawo omwetango nti bw'omala okusobya byosobezza ebweru kiringa bw'oli ebyennyanja n'onaaba sabbuuni ofuna akeeyeeyo obweyo bwa mirundi 2 kati waliwo akeeyeeyo kano akeera mu nju ojegedde okanaaba oba okakunya n'okanaaba mu ngalo okanaaba ali mu sayansi wa bwongo ali mu sayansi wa bwongo akati omuganda ye akulaga nti era omusajja ye buli kimulabisa yakisangako omwetango okumutangira okulabisibwa aleme kulabisibwa nti ne bw'obeera obuusa ensalo gwe ng'omusajja bakuyita kusajja laata bo si bwenzi naye omukazi bo boba bwenzi era ojja era kyovulaba nti teri maka ga muganda gataalemu keeyoyo nga kabasajja si basajja bokka njeyo oluusi bakolamu enjeyo n'ekira nti omusajja singa obaako ne gy'okyamidde kayinza okukubula ekiro ng'obadde otambula makube tojja kugenda emisolo giyinza okukutemera ku kkuba eyo kati omanya nti mu lujja lwange wano nga nkyama olwako eyo era osembera kumpi nako n'okayisa mu ngalo n'okeesiiga olwo kiryoke osanga omukazi akalimye anti kyekyo sayansi aba akyuze abavuze history ye ani akasimba musajja mukazi owange byonna nkulaze omuganda yabanga n'ebyokwekuuma bingi ewuwe yabanga n'omwetanga awo mu lujja lwaki nti wabanga okeera okutambula sooka oddire omwetango oguyenge weeyiweko weetangire ebizibu ebibi ababi era ne wabanga ova mu kkomera omwetango gwabanga waawo
wekoleki wetangire byonna ebizibu so abaganda babanga nabyo mu mpya zaabwe okusobola okwekuuma lwa defense so byayinanga okubanga olwampaka nti kyabanga mu magezi era kyabanga kyabuwaze okubiteeka olw'ensonga nti tomanya kinajja tomanya kinaabaawo teri yeyitira kukomera teri yeyitira kusobezebwako okubuuka ensalo kyenjagala tuddeko abakazi basiba batya abasajja abaana n'okuza abaana abatali babo kakati abakazi katonda yabatonda tusooke tulabe ku butegu kiki kye bakola ekyo kyenjawulo kakati gwe n'otawula abaana babo ku batali babo okay kati ebintu bingi betusobola okutunuulira ku nsonga eyo naye kisookera ddala emirimu gye tukola ffe ng'abasajja gituwa obudde bungi okutegeera amaka gaffe oba gitujjako okumanya n'okutegeera amaka gaffe ngendako ekyokulabirako kya mirimu ebiri gyokka abakola safaari be bannaffe bavuga mmotoka za ngendo mpanvu amalayo omwezi oba wiiki talina maka oyo naye alina omukazi ewaka kubanga ebibeerawo ewaka byonna kkiriza oba gaana tabirinaako control omukazi bw'aluma olubuto tamanya n'amuyengera ddagala mu kiro ekyo kuleeta ddagala omanye ki oba muliraanwa omanye ki oba mupakasi so byonna byongera okulaga nti ebikemo bibeera bingi wootali era abaganda bayimba ennyimba nnyingi ku buli kikemo ekyabangawo kangende ku mulimu gwokubiri bwe buyimbi abayimbi naffe bannamawulire tufaanagana anti obeera ku TV ng'oweereza nga mukyala wa kimanyi nti essaawa z'okozesa okudda eka ssaawa ziba 6 kati ng'awo ow'eddakiika 2 atalwawo atawangaala Lwasa Mayinja atawangaala Dr. Lwasa Mayinja olwo aba amazeemu akagoba ngali mu kakubiri oba kategedde mpozi ngamize kukuma oli ku TV butereevu era balaba nze lumu kyambaako lumu kati omanyi ati nkubuulya lumu kyambaako nkusikugamba kino ekidiringana kukundyako ebyange lumu kyambaako lumu nga gwogenze w'omusajja oba najja okukola wano omanyi bula Sunday mba ne program saa 2 ez'ekiro kati kwolwo ziwereemu mukyala kyakabale teyajja nenjivuga nenzirayo waka leero tokoze sikoze kati tegerezaamu singa waliwo pulaani endala okategedde tewaliwo kyaliwo naye olaba nti ekyekango kyali kingi nedda sina byensazeemu naye nkulaga bulazi nti ensi bwetyo bweri nti kati fe abakola ate safa naddala fe abakola ku leediyo nze nzuuka saawa 9 n'olyoka otereggenye ekkubo 9 10 11 mwina okwetegeka obulungi 12 obwo obudde bwonna kugamba Katonda atuyamba buyambi mu byonna kati abantu abo munnamawulire ate gwe munnamawulire bizibu gy'oli wakiriko omuyimbi kale omuyimbi osobola okugamba nti agenze busiya nenga tanaba kugenda bamanyi okugenda nga bula eddakiika oba ssaawa n'agirinyira emmotoka asobola okukozesa akanyonyi sayansi waali kati mungi naye munnamawulire bwe ziba nga ssaawa ziri 2 zolina okubeera ku mpewo anti akulengera bw'ati ng'olutandise puroguramu ogitandise ate ng'olina n'okwetegeka bw'omaliriza essaawa 2 z'ovugira okudda eka munnange abajjudde bamaze okujjula byajjudde so byonna byongera okulaga nti omukazi alina ebbeetudde nennyo naddala ng'okola emirimu gino gye njogeddeko okukola kyayagala okukola so Katonda ayamba buyambi mu byonna ombuuzizza nti abakazi batusiba batya abaana n'obakuza enkola obudde bwe tuwa amaka gaffe bulekawo omwaganya munene nnyo ensobi okujja naffe era obudde bakazi baffe bwe batuwa bwe butuwa ebbeetu eddene nnyo okusalawo tube n'amaka amalala kuba mukyala wo bw'alemu kimanya nti gwe yajja okufumbira si baana nti yajja kufumbira gwe by'oyagala najja obudde obungi ku ggwe n'abuwa omwana ekifo kyo kivaawo n'onoonya omugole anaakufaako anatandika okulowooza nti gwe mwana okusinga abaana so ensobi abakazi bagikola nnyo ne beerabira nti yagamba najja lwa mwana nedda teri mukazi agenda mu bufumbo lwa mwana abakazi ekibaleesa bakitaabwe ne bannyaabwe ekyo kye batalina kye kibatwala mu maka eri gye kiri bakifune kati beerabira ekyo n'agenda gy'agenze n'alowooza nti abaana be baba bamuleese nedda abaana products n'ekkolero mwe abalikoleramu nze omwami naawe omukyala fe abakozi ffe kikulu so si products ebifulumizibwa obuvunaanyizibwa bwaffe okubinoonyeza akatale okubirabirira okubirapinga naye ffe ng'ekkolero bwe tutayimirira products tezijja kufuluma na mutindo na muwendo gwe tuzaagalamu so kyamagezi nnyo fe ababiri okulowooza nnyo ku maka gaffe n'okufaayo ennyo ku budde bwe tuwa abaagalwa baffe n'obufumbo bwaffe kyekibuwangaaza kyekyewaza ensobi naye ate era nandibadde nga byonna bisobola okukolebwa era abakazi mu nsi muno kye baagala kisobola okukubula anti kankulage omukazi asobola okulaga nti nayagala Bwenzi n'ogimuwa naye tekitegeeza nti olwokuba omuwadde Bwenzi nti oguze omukwano ebintu biri 3 ku nsi kuno ebitalina muwendo gubigula
nandibadde ng'omuzungu agamba nti every dog has gotten its own price. Ekisooka bwe bugagga. Tosobola kulimba abantu nti olina omuwendo gw'owa Katonda okufuna obugagga. Tosobola kulimba abantu nti ono capital gw'okozesa okugaggawala. Wabula ebyo byonna Mukama yakola ki? Yasalawo. It is happening automatically. Kwagala kwa Katonda. Ekyokubiri okwagala. Omukwano tebagugula. Ebyo tulimba abantu nti osobola okugula omukwano weerimba. Osobola okugula obuliri. Tosobola kugula tulo. Osobola okugula omukazi. Tosobola kugula mukwano gwe. Osobola okwebaka tekitegeeza nti akwagala. Osobola okugenda waabwe n'omusasulayo tekitegeeza nti n'omufuuse bafumbo era asobola okukuleka kubanga baba kazi asobola okufumbirwa emyaka 10 nga takwagalangako naye nga ekiyajja okukolawo yayagalako just tutono nnyo yatunatulamu n'alaba nga banne bonna bagenze bafumbiddwa n'agamba nze n'asigalawo nzeka bwe wajja n'omugwamu yakutomeza n'omutomera naye nga golowooza nti ate gwe wakola ki gwe wateeba so mu byonna kyenjagala okirala okumanya eriyo omusajja nga yeesobola ng'asobola okuzaala abaana be mu mukazi naye omukazi kiba kigendererwa ki n'aleka omusajja asobola okwezaalira abaana be n'agenda n'amunoonyeza ku baana abawa bbali n'abateeka ewaka. Kakati nkugambye nti embala z'abakazi kikulu nnyo kyobulaba nti ffe bwe tuba tunoonya abakazi tugamba nnyo abantu baffe tinoonyanga omuntu gw'otegedde naye ate tosobola kumanya muntu yonna n'omumalayo. Abakazi oba abantu bonna naffe abasajja ekigambo kulya kyanjawulo kukumatira by'olidde byonna bikulaga obutali bumativu bw'abantu mu bufumbo gye bali nti osobola okwebuuza ebibuuzo nga bino ekisooka nti abakazi baagala ki n'abasajja baagala ki ebyo ebibuuzo ebiviirako abantu okwenda n'okuleeta abaana mu bufumbo abatali baabwe kankulage ekisookera ddala osobola okwebuuza nti abakazi waliyo omukazi ayagala mujja we amazima gali nti ki tekiriiyo naye kambuuza ekibuuzo amaka gatalimu bakazi bajja ge gali obulungi lwaki because omukazi natural yaronno abantu be baagala si biwandiike nti bw'okola kino na kino nti omuntu oba omumaze abantu ak'omuntu sikandi abantu bakyuka all the time kati okuba nti abantu bakyuka all the time ne bye baagala bikyuka all the time so gwe manya nti akadde ku n'ensobi ejja Katonda ayamba buyambi ng'olayira n'abaana si yakisa nga si yakisa negaana buganyi n'ezibira ebyama basudde yayimba akayimba nti n'ogenda ojja n'oba n'abaana ey'ekisa nga teziba byama negenda ekutunda butunzi naye Katonda kwegamba Katonda ayamba buyambi naye nga amazima gali nti ffe naffe abasajja tuyambibwa buyambibwa gye tufunyisa embuto ne bazijjamu naye nga abaana twandireesenga bangi ku lujja n'abakazi nabo oluusi bayiga enkola amakerenda bagamanyi ogakozesa Katonda ayamba buyambi era oluusi nze kino nkimanyi on record kino nkimanyi nze nali ndabyeko omukazi ulya bulungi nnyo ebigambo bino eyali aŋŋambyeko nti ye alina omuntu gwe yandyagadde okuzaalamu omwana naye amukulize mu bufumbo bwa bbaawe nga takiinaamu buzibu kagamba nti omusajja ono amala nfunisa olubuto ndufuna naye ne ndusiba omwami ono oyo mwana n'abeera wange naye ngolooza byayogera abaabitegeeza abatabitegeeza tamanyi kyagenda kukola tamanyi kiddako tamanyi butemu bwali mu kusomba nti ensobi zonna osobola okuzikola naye okwagala muka munno n'omufunisa olubuto kyekikola ekisinga okubeera eky'obujoozi wansi w'enjuba omuntu oyo mu maaso g'abantu alina eddembe erikukola byonna kubanga abantu bayinza okukutunula ne bagamba nti mu byonna Kalondozi bye wandikoze okuzaalamu muka munno gwalabye nga kyekisinga okubeera ekyomuwendo ky'omusasudde mwandiyenze mwandige omukozi bye mukola mwandigenze maloji ge mwagala mwandigenze yonna gye mwagala nene otazaala mu muka munno mwana naye ensobi zivaawa abakazi omukazi asobola okulaga nti ye mumalirivu nakugamba nti ze bindekereze tofaayo nja kulujjamu n'alulekamu nga either awoolera obanga akyagala obanga mutemu ebyo gye biri abakazi babikola bulijjo obanga mutemu ffe ku basajja nga ffe nga abasajja ekyokuzaala kya bulijjo osobola okuzaala wano ne wali ng'olina ekibazo kyobaza ekyokulabirako n'ogamba nti nzadde mu mukyalo naye tomanya waliwo kyembazizza abooli bayinza okuyamba aboono n'okibaza mu ngeri bwetu oba si kino ogamba nti kankyuseemuko jeans nzaaleko eno nzaaleko n'embaale nzaaleko n'ebuzungu ab'ebuzungu baliyamba abeene Uganda
ekyo kiba kibalo kyaffe abasajja wabula ate baba abakazi bakikola buba bwenzi kati so akinyonyola nsi n'ogamba ensi nti nakoze kino olw'ensonga nti nabadde nange embaza bba wange agamba obulamu bubeere bulungi mu maaso lwaki ensonga eri nti omukazi tebamuwasa kukola ekyo omukazi bamuwasa kufumba katonyiza kunyonyola nsi nti gwe bwe wajja mu maka nolwaniko okubala engeri gyonayimirizawo ate amaka gatali gago gaga mwami so mu byonna kkiriza obaganda nga bwe nkugambye ekigambo ky'okuleeta abaana mu ddya oba okufunira olubuto mu ddya kisigala nga kiri ku ndowooza z'abantu ku mmeeme z'abantu ku ntegera y'abantu naye kisinga okubeera eky'amaanyi kyemmanyi nga the biggest reason abantu batemu kubanga kyekikola ekisinga okubeera eky'obutemu ekisemberayo ddala wansi w'enjuba yes Walukaga nga bamusiba abaana bangi abaana bana si batono kyongera okulaga nti teyalina budde waka mu baana be kubanga bano abaana 6 nga banasiba bwekitegeeza obudde bwadde olina obw'abaana b'obutono nnyo kubakkiriza obagaana tukkirize tugaane omwana atali wuwo tayinza tuuka mu senior 6 nga tomulaba nti si wuwo omulaba otya mu njogera mu neeyisa mu bikolwa mu nfaanana mu byonna omwana owwo tabula tuzaala abaana ffenna naye omwana omusuula busuuzi mu kika n'omulaba nti wakikooyo ekiriza tekyala yes asobola okusiba omwana naye kyebayita omusaayi kiveeko kibayita omusaayi kyesonyiwe kiveeko omwana enneeyisa ye ebikolwa bye ayinza okujja nga takufaananamu yadde ekintu n'ekimuwadde embala kubanga abaana baffe tufanaganya embala zaffe wakiri gwoba nga oli musambi wa mupiira omwana ye nga muwandiisi wa byamizannyo oba nga munnamawulire wa byamizannyo bifaanagana zembala zaffe kati buli bwoba nga tolina budde bw'abantu bo bye bino kyongera okukulaga nti Walukaga tabadde na budde bw'abantu be ekyo kyekimu ekisookera ddala ekyokubiri kyongera okukulaga nti abaana bano ne bamaama baabwe abangi waliwo okuwoolera kungi watya ng'omukazi abo bonna abakazi boolina abo abangi boolina wabafuna otya Walukaga alina abakazi bangi anti abamaama banjawulo obadde otya emboozi ekulaga nti emboozi yino esoma bweti emboozi wano ekulaga nti oluvannyuma lw'okumanya ebyavudde mu kukebera yayise bamaama b'abaana bano ne bakkiriza nti si babe ne babagabira be bayagadde bakitaabwe okitegedde neewulira bakitaabwe kyokka omusajja yasoose okukayana eyavuddeko bonna okubakebeza teyeesobola kati yaleeta ebizibu baleeta okutwala abaana ate teyafunyeeko n'omu ono oli waliwo yakyankalanya yes nga atiisatiisa Walukaga ayinako omwana ayinako naye teyeesobola talina busobozi yes talina busobozi naye obusobozi obuzaala bwe yabufuna naye bulabirira kati ekibuzo kiri bwe kiti maama eyagenda ku musajja oyo yalaba ki ffe kyetutaalaba kuba kati ffe tutaddewo komenti egamba nti teyeesobola ffe tugamba maama yalina otulaga nti teyeesobola kubanga yagenda okugendayo ng'akitegedde nti asobola ajja bisobola ayina byona ajja kubiyinza oba yamufuna lumaze oyingire wooli atasobola wangi omukazi nga yamufuna lumaze oyingira ekisobokera ddala nakyo naye byonna bikuzzaayo ku ntumu y'ebirowoozo ebingi nti mu butuufu ku nsi kuno omuntu ayagala ki omuntu alina kyayagala ku nsi yajja kunyumirwa nakugiva kuba tamanyi lwaligisengukako ge mazima biri byonna byongera okukulaga nti teri amanyi ntikko ya byonna tubikole buli muntu akole kyayagala naye ntikko yaabyo ebibuuzo bye bino kati taata ateesobola ng'omaze otegeera nti omwana waali wa Walukaga lwaki tomuleka n'asooka afuna obulamu ng'ani amuleka gwe taata ateesobola n'oleka omwana omuleka eri ewali taata eyeesobola anti omusaayi gwe twogeddeko omusaayi ekigambo kye bayita omusaayi kimu ekigambo kye bayita okulabisa bibiri kubanga nkulaze nti wakati mu byonna omukazi ono ayogera yamufuna ati nakunyumizaako emboozi eyakulaga twakolako omukolo e Masaka eyo omusajja omu ku basajja b'okukyalo nga teyeesobola ngeri ono weeyogedde omusajja namulokole najja n'aba n'omuwala ne babira naye okumala ebbanga ono omuwala n'afuna omusajja e Kampala nga ye ayina buli kimu nakkiriza okugenda ayanjulwe byonna ne bikolebwa naye ono omuvubuka ono eyali teyeesobola bulungi yayogera ebigambo bino nga emmotoka zijja ezireeta abako n'agamba nti tajja kufumbayo era teyafumbayo bamaliriza emikolo bagenda manyi jjukire byabalokola ebibeera okasaba malo okwanjula bagenda mu mbaga mangu nnyo tebatera kulwisa nnyo bagenda ogenda okwekebeza kubanga jjukire mugenda mu mbaga mulina okugenda nga mwenna mwemanyi buli kimu bwe kiri siriimu ali atya
siko sales zaziri zitya bagenda bakebiranga omukyala mulwadde wa sirimu omusajja talina nenga sirimu tamulina nenga bulijjo mulamu era nga beeyagala ng'omusajja talina ng'omukazi alina obufumbo ne bufiiraawo sajja ne kabagamba saabagamba ntajja kufumbayo so omwoyo emyoyo giruluma emisayi gikaaba so omusajja onayinza okuba nga teyeesobola naye nga kyasobola kyekyo omwana we yamulwanidde anaamufuna kati se bw'aba teyeesobolera luddawa kati kkiriza obagaana omuntu teri njovu eremerwa amasanga gaayo kati yakulaze nti esanga lye amaze okulifuna kati ekyobuteesobola kikyo kuba omwana aba n'ekika kitegeeza omusango tegwali gugwe yes ye maama yamanyi yakibala atya n'ekyokubiri ono mukulu Walukagga abakyala bano yabafuna atya waliwo okubanga wasuuza munno omuntu we munno nasigala nga atolotooma gwe nga wayagala muntu lwakuba nti mulungi n'omusuuza munno naye nga bali balina endagaano yali ebagatta nga baali beetegeera nga baali beemanyi kati n'omumusuuza naye abakazi tebakyawa gye yatandikira gyadda ebiseera ebisinga era batya nnyo tugamba ebigambo bino nti fuba nnyo obutawasa mukazi alina mwana olw'ensonga nti kitaawe w'omwana wakubira essimu omukazi alwana nnyo gikwata munnaye tata junior buzibu ki ti munnaye jakulaba ku mwana wange onaamundeetera nti nja mukusindikira bwamala omusindika kamuga naye omwana nga ndabanga tali mulungi soko gye olujja nga baddamu kwejjukiza biki ennaku zino munnaye tekimuganda kumukwatirira kubanga beemanyi so byonna osobola obikuminkiriza ggwe nannyini mukyalo omupya oba onaagendanga ne mukyalo buli wanaaraganga so mu byonna batwewaza okuwasa abakazi abalina abaana si kuba nti nno babi naye olw'ensonga nti attachment eyo mu kaluca yaffe ffe ng'abaddugavu nnene nnyo n'eri mu bazungu omuntu ayinza okuyingira obufumbo ne bamuteekako n'ebibaluwa ebimugaana nti okuva n'olwaleero omukazi ono kaafumbiddwa oli tokkirizibwa bazita restraining orders ezikugaana okuddamu n'okumusemberera n'olaba ng'omuzadde yazaala omwana gye yamuzaala naye ng'amusinkania mu paaka besinkana mu public places ebitali wano waffe Buganda oba mu nsi yaffe eno Uganda so I think walina okubeerawo adjustment olw'emirembe okukyuka yes kakati mukyo Walukagga already kati meeya ow'ensangi yes kati bano abaana amaze okumanya si babe tekimukakatako kati nga meeya okutwala omulimu ogw'okulabirira nga meeya era kibayita taata nga taata kati Walukagga walina tulagira obusajja bwe nti musajja ddala nti wabanga ddala abakazi bano abadde abaagala agumiikirize n'obubi bwabwe kubanga ekigambo kwagala kitegeeza kugumiikiriza bubi bwa muntu si bulungi bwokka tulayira nti mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu naye twagala okumya ffe nga bakansalas nsobi ki ezitali za buntu ezaakolebwa Walukagga abakyala ne bakola okubuuka ensalo oba nsobi ki ezaakolebwa abakyala nga Walukagga yeetaaga okwekuba mu kifuba naye yeetereze kubanga tekigwa ku sayidi emu yokka nti abakyala be basobya oba baami be basobya buli muntu aba n'ensobi ze naye lwabutoogera abakazi basiikira ebintu bingi nnyo mu bulamu bwabwe oli n'agamba ng'ekimujje wano okugenda eri budde bwokka awo omusajja buli akomawo akooye atwala eddakiika 2 ng'agamba nti anafuye kyokka waliwo omwana ye akwata enkumbi nga tava ku lubimbi alimira essaawa 2 obawulira abaana ku TikTok bulijjo olinga akugamba ti nze bw'otaka buli ssaawa nnamba nze oba tolina kyokabadde bw'otayerera saawa nnamba oba tolina kyokoze naye nga gwogamba nti amaka ssente era ng'okeera 11 ng'ogoba byolaba naye nga ebikugoba tobiraba kubanga osobola okuba ng'ogoba kyolaba ng'ogamba nti nze njagala noonya sente zizimba mu maka omukazi bamukuba Benz mba mumaze naye munaye si Benz yeefumba n'abalina Benz bavayo ne bakola ki ne benda so ekikuuma amaka si bintu omwoyo gwe gukuuma amaka omwoyo gw'okwerekereza omwoyo gw'okumatira n'ogamba nti naye ninamu okuswala kammatire ne kyennina kangendeko kantunga ekinaavu bye ngende n'ekyo kyekisinga okubeera ekikulu wakati mu bye tukola byonna so Walukagga ekikulu kiri bwe kiti nti mu byonna alina okutuula ng'omusajja asooka amanye abakyala bano omuku omwe ayogere nabo nga bakazi be kuba kata kyana kyakuzza waliwo ensobi ezaakolebwa